nina njagala kuwa message no Eddie Musuza ne PR wa Eddie. Please. Agaga wala agako na akonedda bu TV obwagwa. Lwaki gakuyimirizanga mu kamera ne gakubuza questions ezitagasa. Please. Njagala ogamba PR wa Eddie Kenzo. Mulekerawo questioninga Kenzo ebibuuzo bikwatagana ku Bebe Cool. Ebikwatagana ku Bobby Wine. Ebikwatagana ku kubachi. Kubanga mwagala ntalo. Abali ku TV obwagwa. Munonya fake questions. Ne muformatinga o question nga mwagala era abeko kyayogera. Mujje mu big story ngate ya buchayi. Fe twako wentalo. Twako wentalo taleze za kisirusiru. Okulekanza ali mutalo lwange paka Magombe. Oloni luberamu. Kubanga mwala bonna abanumba. Eddie Kenzo talina utawo na big size Bebe Cool. Mulekerawo kwa attacking nga Bebe Cool nga mubuza Kenzo questions eziri rubbish. Mulekerawo. Tuko that innocent questions. Mulekerawo PR wa Eddie Kenzo. Take my word. Omuntu agenda kubuza Kenzo kibuzo ki. Bakuta de live ka TV ka agwada. Ebe bikazi bizunga banange byo nali manyi. Chikazi na chimpinyo kiningende kujja batubamba robukondo ne batuvumira ku TV. Onakwaje na mulabye. Mulekerawo kubuza obuza ku Bebe Cool nga batasasula bayimbi abasasule. Ogera basasula. Ebintu ebyayitako wakabitegeera. Byayitako da campaign zagwada. Erozo buza rubbish questions. Tuli mu yidi obuza ebintu ebitakwatagana yidi. Mubalenga situation. Mukubanga muli ka live ka TV bizunga. Bikaze ebyadi bebyo. Owulira. So, PR wa Eddie Kenzo ekyo nchikugambe kiwedde. Abana ba big talent. Eddie wabagenda ku interview mumubulize wogenda kwogera ku kina kigwazo mu interview nga. Oze kwogera ku kina ki exactly. What questions zingate zinako namulabe ko listen nga bamubuuza bamubuuza ki. Nagamba Kenzo kenyi nagamba mbo next question. Ngalaba omubuuza rubbish. Oliba wa minister, full minister, togera kuba minister, togera kuba afu. Togera kuba minister batula mu cabinet. Togera kuba no. Beba nyampira bunyampiza bali eyo. Togera kuba minister batula mu cabinet. Togera kuba minister, full minister, nyamutolo. You get? So, lekera wogwo okujja no yasamirira nobuza Kenzo ebibuzo byekisisu. Kenzo the president's advisor. Is the president's advisor, is the president of a federation. Nenda mumubuzange bibuzo nga mumunonyamu ntalo zammwe. Zitambuza obu TV obwagwa. Mubeera onobuza kibuzo naye nga inacho targetinze. Ova wo kitemete mononye, atenkero genononye Bebe Cool mubuze. Kenzo si amanya bayimbi ba Bebe Cool. Mulekera utukoye rubbish questions. Edilisa Musuza. PR wa Kenzo, quote na my word. Omuntu agenda okubuza Eddie Kenzo interview. Mubuzo ze kwogera ku kinachi. That is the first. Abantu amu by the way nzikambabulire. Muna abantu amu nga bayimbi bebulana tebagaba na content. Tebadde mwaga gabuzo buzo ga kisirusiru. Omuntu ayimira maso go muntu nambuze kibuzo. Ne webuza kuba abantu abali wanabamwe bakola ku TV tebali professionals ntibali suppose okubuza abantu bibuzo. TV zafuka mirimu jabale mabanonya mmere bafe. Tejicha ina nyo capacity tejina credibility eri awo ntino okola ku TV no bu TV bwagwa. Please. Mutambulira mu ntalo, mukulyetinga ntalo, mwagala kukolera mu ntalo. Temukkiriza kintu kugwa. Kenzo yabagamba yamala kwogera ku Bebe Cool big size. Naye watu usema kage omubuuza ku Bebe Cool utasasula bana. Abayimbi ba Bebe Cool tebasasula babo babasasula sima. Kenzo yarasasula Bebe Cool. Yaina musasulira. Tukoye nonsense kwabuza Kenzo bibuzo. Ekyo nkimaza nacho sikidamu. Big talent. That is my message. Omuntu agenda okubuza Kenzo any questions. First soko mubuze. Oze kwogera ku kinachi. Kenzo ina PR. Muntu wamanyi mu ggwanga aina kali ajakolede jazimba. Aina family ya Kenzo yebeba first family. Basenga ba Kenzo be mama wa Jovi ya mukaje no sale musale. Be basenga baganda batata we. Vakufa bataina ba self made. Nza I don't care.
That's why njogera kintu kyonna kyonna because tonyumiza. Nze tobina byo ngamba. Nze I never mind because nze ndi self made. Sina nabo bantu abo mu government mbo simanyi nayo gwenswali simanyi bani no. Ngaba nabafuna ebifo lwa kitaba babba simanyi bani abagwa baba ba step fathers ababbe wano seleze nzige. Babunda nabo babungeta bubungesi. Position ezimu wano muzayi azigabera lwebyo. Bakuwa kifo tata we yali bwati ne bwati. Bakuwa kifo mama we yali bwati ne bwati. Bakuwa kifo mumwina abantu be mutamanyi wano. Munza jagala okoleko research omanye abasajja bebayitanga wakapabulo. Olaba bana bali mu position ki. Olaba abantu bebayitanga balumumba. Olaba abantu bebayitanga bani? Otegere nti bana abantu bujja bafuna babera mu bifo because family zaabwe zatekako tafari dene nnyo. Abantu dabe wanonga mubadde mu complaininga ku muzayi Moses Ali. Muzayi bwe yamumuza ate ne mugamba ne mutandikira okuyamba mwade muyamba ati muzayi amutaddewo omusajja akoya muje mu public. Bwe bamumuza ate ne mukuba embuto ndi bamumuza. Ne mwada nti muzayi yaleso mwana we. Ali. Yamwadde bwa minister. Waliwo position ezitambula nga it's must zino kuberamu. Mwana muzayi waleso mwana wa Samu Kutesa. Mwana bya mubalese mama Mukambabazi. Mamwade ministry. You get? Kozesa kubongo sometimes leka kwasa mabwasami. Leka kuleka na bulekani. So, Piara wa Eddie Kenzo please. Omuntu ayina kibuzo kyabuuza kyagenda okubuuza Kenzo soko mubuuza ze kubuuza kibuuzo ki. Era kikwata kuki. Fena otunabera aba minister nana savinga banne. Na kino kanchi kugambe. Nza I don't care oba oli minister oba oli chichi. Semateeka wegwanga ba minister ameka bagenzeke ruzira bonna balaje bali. Abalando ba minister tawa mala kuwadde myaka nyalo tuyamala ko bangachi. Wale bawa ne batamala kuwadde omwaka n'emyezi ebiri ne gitawera. Nga babbi. Otegedde ensonga eyo. Kati go mukwano. Entegera erabike kalubiriza. Nayo bono tufune mu kubongo jategeera bulungi. Njagala ofune mu kubongo. We sorting. Wale wa minister baba wa minister ne batamala ko na mwaka wa David. Wide. Abala bali ruzira nga ba minister babubbi. Ekyala ekibi kiba kibi. Ne wa minister obodi kyo bafuuse kino bafuka president ngoli mubi. Ekibi kiba kibi. Nze njagala okusinzira no mbategeeze. Ndi bimere byambizi mubi. Era muwala na paka magumi. Temule banga maziga akabya gasanyu. Nze banku basaka banku abasajja abasaka aba. Wade kulonyeze ziga. Na ye yago gakaba gakaba ne magombe ne muntana kali mubeerako. Ne kubana be gali kulukuta. Olaba akaba teba mukubye. Agenda kugakaba paka magombe. Nchikuddamu. Njagala mbabuulire nze saagala kumanya babitya. Muwala na paka lwaliva mu nsi. Era nja kutryinga ko paka. Jendi koma. Amateeka ga wano gakwane kuba minister ne kubani gakola. Otakede kintu ekyo. Goba oza nugu oba kyowoza ki nze yankuba. Era ndi mu court mu high court. Obule bulungi. Era tuwele nembye banga dene mu high court mwetuli. Nja kusigala nga ndi mu high court paka. Yo nifuna bwenkanya bobulimbula. Era ndi bufuna mu ngeri endala. Nawe ndi musoka magombe. Ate bagamba waliwo minister akungulensi. Waliwo minister akungulensi. Nyawa ndi musokayo. Ali nsangayo. Aga amaziga gakabyali gakaba ne maso gete. Ne guli bamulamba guli bera mu amaziga maso. Nganyi na bayafa. Nina yabba mbata za mama male. Yakaba ziko okolima mu lubuto. Ba muzika na maziga maso. Kyali kikolimo. Nange kiri mubeerako. Otegedde ensonga eyo. Mulekera ogamba nti gundi breast. Fena tuli breast. Kyoba tuli kunsi. Abatali breast kunsi tebajjako. Otegedde? Bulaja kunsi ali breast. Gomanyi wakuli ota mutwanyo kosola okujja. Abalaje bakasiru goyogera. Aloli breast. Mulekera awo kwe malanga mwesi bino kwasamirira. Nze siramba minister. Ate sibe nkolera. Nze nalonderwa dda musayi yatana kulayira na nnonda.
signing da contract zaffe fe yalina okulayira nga bwetuli otegedde ensonga eyo yalina okulayira nga tukola kinga bwetuli fe batuzaako dda ate njagala mwagula ebintu bino labe n'abasamira ku namyalo office bamunonye oleka toyawula office za government na office of the president. Office na namyalo is the office of the president. Office of the president. Office of the president kati mu office za government mwasamirira bagendo sibo yo munako oyo olaba abadde batayina kyakola era nze kubategeeza bwana nti nze temunyumiza bintu birala byonna nze nina olutalo wakati wange naye era nina empaana yange wakati wange naye gye yanzigulako ye kennyini yanumba era empaana yange genda ddala mu maaso koti wetalimpa bwenkanya gye ndimu nga mbunoonya munoonya endala okyegedde ensonga eyo nze siyenze mmwe bwe sirifuna bwenkanya mu kooti eyo nga munoonya munoonya endala ne baminisita bafa aye tebafa bafiira ddala nze sira baminisita munnange oyo ne bookubira essimu ne batakwata balononyanga tebalaba mu nsi banaku ne bunaku balina ki balina abasirikale mbalina ate ne batuwala Katonda yakuuma abantu olaba tokimanyi nti Katonda yakuuma abantu Katonda yakuuma bameka basenga balina ne loole y'abasirikale ne bafa so nze njagala okubategeeza era nga mbagamba mu lwatu empaana yange weeri tevudde wadde okukendeerako nkyagoberera amateeka instructions z'amateeka zendimu nkyagalimu era gagenda mu maaso bwe sifune bwenkanya nga mbunoonya munoonya endala nja bufuna munfune endala tuli mu high court ndakuba abalamuzi batono abalamuzi ba high court batono nnyo deti zitambula mpola bayinza okukuwa deti mugw'omunaana oba mugw'ekkumi ekikulu kasito gifuna oyo nabatazifunira ddala nga tebajja bantu bali eruzira abamaze emyaka 6 tafuna nga date mu high court nze nina date so nze bera tebinkwatako byonna ebira byonna tebinkwatako mwe babulya buto mbalaba nonga musimba amanyenge gye mwewasiza obulenzi obunyogo g'amatu obusigaza bubbi mu nnyuma mulye buntu bwammwe naye nze sire wa minister sire na minister wano yali anyambye kizibu mwa muina abali babayambi mwebaze Katonda ba minister me basinga ebizibu wano balina ebizibu bimanyi agenda kunyamba ki nga naye yetaaga buyambi mu minister pozi minister w'ebiku ekyokubiri musooke mumubuulire ekyaza okukola ndabya atulika amanyo kabola amuleza envunza ku nyindo asoka agenda akole BBL lumwaka bina kajjagwa mu office asoka agenda akole BBL atereza omubiri alekera okwambala obina kuba ayambala buna nawunya n'achumira omu akozesa jala envunza gije ku nyindo awulidde ebintu binyewe mutulobe mwogera rubbish wano step daddy we yali minister ina kaki genda luka olabe ekiyumba twagenda okwata kakalenga kali maja kiyumba oyinza gabanundirawo mbizi step mama eba amugobye endeje mu nyumba gabanje myezi 9 ya mufulumya ba mufulumiza nyumba ngemezi 9 mugoze mukaga moto yara gano musasolira nemwe to ingambita kwatako ngomukazi wa mosendeze nyumba beba somaka mulamba tebaina desasule nyumba ombulira tuyeko ba former minister wa ne ba MP nyaba bero obezi tebaina awo kati gwawoza minister nze munnange sire wa minister yate binkwata ne bwendo atansasulira biro mujje mwendo woza yobusiru n'obuddu bwendo woza mind oli wandata ogwandide mmere oli ku minister what is minister beba no nyene seneza musolo kugwawo seneza government bazimazeewo bonna abo baaki baina mugaso ki bonna abo ngabe babalonze baaki bagenda kola ki
bakola ki tosana kwebuza question eyo ne webuza katono balese kola ki balese bacha bonna bakole ki okuleka okubba baba kyasinza okubba sente z'omiwa omusone government okugiteeka emabega abola batebagambwa ako kubanga muba tebbawa wabira bonna ennamba eyo yaki ezze kola ki okuleka okubba n'okuwa omusala gwangwa omuyitirivu omusala omuyitirivu gwe baba guva mu ggwe ombaka wa parliament ali suppose kufuna millioni ezi obezi omanyi sente bafuna ombaka wa parliament gwe bagula n'ebindazi nabyo honorable Tayibu ayogera tukoyo okuswana ebindazi babibalira billioni 3 billions ebikumi ebi billions ezebindazi ne chapati gwe malayo oli wantona mana kutawazo yasamiri osanyuka oyasama kyova mukyali mabega muri mabega nyense balese bonna bo baki bazekola ki nkwe ko twala senezo gozo tunamo munana nsi basasule oli wano tenga amanya manafa agatalaga nakasachi kakugwako senye sakati oli wano tulike bibuno minister nze sire wa minister nogo nechembagaza sekirina bagenda kuyamba nibazikawa ani agandi niwo kufirwa mpa minister mugwala benga yazimbira omuntu enyumba ngane bebe kula sabola kuzimbira kile cyana kiguloli ya nyumba mpa minister mugandi yazimbe nyumba yino najimala najiwa mu omwavu tebesembeza bavu tebesembeza bakigwali wano oli munako singa toli munako singa toli wano oli wano oli maskini oli ku wifi oli munako balonze mizina zinajo najo nemikunne memiyitirivu osanyuka okuba gudi kudeba bagenda kola kyabo obato uliyanga konti sente zade zizokuyamba abantu zizzayo bwamala okwegabirako nga ziddayo tebalina budde bwamwe babakowa bajja bafugira mu bwavu obwo tokiwulanga konti sente zazeeyo kati mwe tuli basomesa tulikomawo okubasomesa ekibuzo kyo kyandibadde eki oyo balese waki bonna baki that is the question gye mbadde nsubira bonna abo baki babaddewo nga bagasa ki nsobola okubuuza minisita wa tourism wadde abaddewo nga tomumanyi wakoma ku kiwando gimanya nego bataddewo labika tomumanyi bwe nkubuuza minisita ya genda nebbala mutabadde minisita full minister abadde kiyambiwa baminisita basatu balamba babaddewo bonna baki era bakola ddi kubanga gogenda kola bana mwabadde n'abaana n'abakazi baki soka webuuze ng'ekyo kuba bonna basasuwa sente zo bagenda tambuza amafuta batambule n'abasirikale bali emmere bagende mu palamenti bafuwe bakole batya baki munayuga tosobola kuva mu buddu bwa ndowooza nga kweke nyinyini oli musirusiru olimedde okwesumula ku lujegere baki bagenda kola ki oli wano oyasama bwasami olinze full figure eti ulinze era utalo nze sina utalo nina mpalana ate talikoma ndi muzibu nnyo sizikiza nina empalana etalikala kino nkibabuulira omuntu yenna nga ali ayagala kukujja kulamu bwansi bw'omuwalana nga tozikiza bimere bya mbizi yajja kunzita kuba ajja ntomere ne sifa kana namulaga nti wamanya okumusinga n'agula abafere ne bankuba ne basanyuka nnyo n'atambuza n'akatambi yes njagala okubategeeza nti nze nine wendi wano era sirizikiza paka ne lwaligenda emagombe nze bankuba saka baye yakabye aga amaziga njagala gakomba nga sweet n'ebyana bye bibiri gakomba ne bali bamulambe gwanga baguzinze maziga mu maaso gago golibadamu amaziga nkulayira Katonda ali mugulu bagamba akula yaroga n'amaaso ge galibeeramu amaziga kino nkikutegeeza yajja kunzita siri mwagana nange mwagaliza kufa kyonjagaliza kyenkwagaliza bakyonjagaliza ekibinze nkwagaliza kirungi how comes nze siri Yesu nze not Jesus sebeka wasiri yajja kummalawo kunsanyawo bulamu bwange nange nina abaana nange bwe mwagala avunde nga mulamu bwe njagala gwewo nga mulamu nga kitawe bwe yaggwawo
siri mwagaza kiri neki ne waba atamba njagala yekone bwaba yegata njagala busolo bumulakire obusolo bunje nyo bwavubika obwo njagala bumulakire ate Katonda nyambe awalaze wasibuko obwenzi ndaba yasinga no kwata basajja awenyi wajofira ebisira ni byayina awajjo kufiraawo nzo nyo kibabulira sagalodde wano weyogeze nze seyogeza nze bimera byambizi muwala na paka magombe koti waziri nyima wenkanya nja kubufuna manyi wanino bufuna omulwanyi tawanika atana wangu atawanika ana wangu atawanika no matter what oboli kicho oboli kicho I don't care oboli minister obatoli oboli bichi biyamba gwe kwa birisa gwe nze sewa ba minister nze solo kwatola omwaka munama ngatwali minister gwe nkubide simu noba kwena bagano kwata nogena mu officer mute baliwo simanyi bali udawa bali fulumye simanyi bakoze batya sira kyembagaza ononya minister bamusaba ni wanena mpadda kakadenga taliyo even 1 million tebalimu ogane bekweka nabuku tebazirina wana babwerere banaku bazibu nkugaye mpayo minister mugora benga zimbidde omuntu enyumba nagimuwa fotu babera mu lwakwade nakuwabiri nakwe 10 kwana bate bazirina Kage nsongeyo tebazirina kati genda okole oyinza okutuja genda okole nonyo omulimu vawa pamira vawo wefuira ofuira bwerere genda okole owide nsongeyo otherwise ojja kumalira mu mpale kibasinzo kola kiri eki kubatta kali abantu minister agambe badagata minister akubide minister gundi yali mulandi that rubbish ekyapa kyo ne bakikyusa ne bakikolera amanya kasabe gomba abantu awasava nga akuyoli nga bakyusa ekyapa nga bakikolamu amanya amalala nga ensi yonna ekabala ttaka lyabwe lwabo beba bibettaka powers go balina tebalina power mulala agenda kuyamba era obaitaga ng'ofiirirwa nze siriwo kufiirwa mboyina embaga sina interest yona mu mbaga minister ajja ku mukolo gwanga mpeki twabona abasajja abawaayo bani bawaddeyo minister mugola ku mukolo gwo munawaya milioni 10 oba 2 mumpe sibeetaaga sira kyembagaza bebagasa gye bali ne bagenda okukolera gye bali oyo gwe wane mu cabinet tutatuulamu tatula mu cabinet oyo talina ali awo mmese nkuneme ziri awo nkuyege nswera bikunembi sekerezi zonga bazonzi ne mu cabinet tatulayo kati goja kudaye ojana musanga ekyuka takirina abo tesiba banese tebana sente baba nalinnya onagaye mboja kufa sisobola manyi kyenjogera ko era nkimanyi mbabeeramu era nze sibeetaaga nnyo okujjako gwatala manyi gwabeetaaga nze sibeetaaga mukwano sina kyembagaza manyi awabeera sente manyiwo ne wenzaagala manyiwo otegera ensonga eyo abo tebaba na sente buli kimu bawa nakiwe ogenda musaba bufutanga nabo banya bwa kadi ate bamunabamu ababana bwa kadi onagambe mbo ina kaki nina obulamu mavini nina obulamu nokola nekolerera nakati nva ku mulimu ate nekyokozesebwa si kya bugagga ekyokozesebwa kyakufumintiriza ekyokozesebwa si kya bugagga era si kya buntu kyakufumintiriza okola ofune kapita ogende weekozese nonyezako ku bagagga wano gwe bakozesa tosobola lumba bamuze ekitano simanyi badulekulu simanyi banimba obawe ebifo teba kyakozesebwa kirasi zakola ki basabalamu ogenda musangawa onagambe nti wesoza gwe musiru andi benjogera entegerayo nafu gwe mugwagwa ogenda basangawa mwemuyitegera nti ekyokozesebwa si kya bugagga si kya buntu just kya kufumintiriza kola abakozesa ofune capital move on nawe okozesa abalala otegedde nze nakalina mu Kampala ya Fulezi mpaamu minister agirina oba MP mumpe ekyo nakyo kyakufumintiriza
kata okutegera ko kunafu kukuluma omenyeka kuba ntegere gaana era sitera jja kugaana tolitegeera ategeera jja kuntegeera bulungi nnyo era jja kutoba nsagambe kaza yogedde ensonga ekyo kozesebwa kya kufumintiza si kya buntu era buli mwana kadama agende bulaya agenda kukozesebwa afune kapita aveeyo kyova abeewo emyaka 2-3 nasinga nkwekyo kyange emyaka 5 nempeza sente zange West Wednesday Uganda balavu mase mbalaba those are living testimony examples kati boss yekozesa era akozesa mukozi oba akoze batakoze zijja kuyingira wakakola mekao zirwo meka obwe bugagga ekyo kya buntu nekyo kozesebwa ekyo kozesebwa sawa yonna njagala manye nti gye bukedde gye buzibidde nkya tobeerawo oleta brother nagaba get out of here obadde manager agenda osimule toyi tewesalirawo otegere ensonga eyo kyakufumintiriza n'okumanya kyozze kukola kiki ozze kola ki oli wayitula esiba kusanze mu toyi osimula toyi wazze kola ki awo oli waliwo minisita waawo oli supposed kwogera nga tayogedde oli kiyambi backup ye oyogera ddi nga tayogedde era nga taliiwo mu cabinet otulaba totuulayo tolina suppose wadde owunyayo n'okumanya baddeyo tosobola bimanya kale ekyo nakyo mukitegeere mmwe abawagawaga mundaba muto obaana wano mulinga amaze agalalidde mu matako mukakkane mweyambe ffe tubayambayambako kubajja mu buddu bwa ndowooza mweyambeko mufuneyo akadde mutule wansi mweyambe ekyo kukozesebwa si kya bugagga si kya buntu kya kufumintiriza ofumisa loka kangene mpereze mmere wano nfuneyo capital ngene nange nkoleka restaurant kange that is it kube sawa yonna bukedde butya buzibye butya ovaawo kubanga oli mukozi omulimu walo yagukuwa akyali wajigaba so okwasama kubere kutono ekirala njagala obategeeza kino nabayo okuvuka nga bimere byambizi yakola ki yali ayagala kunzita nange mwagaliza kufa mwagaliza amagomba agasamye gati era nsaba allo wekise kingi oyo katonda tali yanguzi njagala amaziga ge galime kuggwamu amaaso ge galime kuggwamu maziga ne bwalibera mu kesi nga bamuzinze amaaso ge tegaggwangamu amaziga katonda ndayira nkolima oyo mukolimire sinze ze kasoso mukolimira amaaso go butakalanga maziga ne bwaliba bamuzinze akalambo nga kali magombe amaaso ge tegalikalanga amaziga ebyana bye tebigwanga mwenta endwadde n'amaziga bifa bizike bigwewo ebyagenda agabiragabira abasajja abalala ozalwache wa muwalinga amatongo mwala wa mulima nyanyo musazi Asia gwe mwagobaganya mwala wa mulima nyanya Asia lwachi amakaga ga step dadwa galinga amatongo ebikolimo n'amaziga abantu ge bakabye abe mwanyi abe motoka abachi twendera bongama minister af minister nga suspect you were suspect or criminal oyina record eruzira nabo oli ntwalayo tekikola mawulire njogedde kubanchi manyi olwanidde machi ndawo ku court ngofirawo nga wosiba ne batuko kugoba ngosiba ku court mbotwala ruzanga toyina musango toyina ki abawoza musonyi we muveeko musimanyi kola ki mumanyi byakola abadde ku court amachine nga wasiba nasulawo nga yajoteka emisango yayita lawyer cyana tatega tamayina kusoma kapande ne bamugoba bugobi ne bamweta mwanga ne wayingira office bagigala ekikazi kizo kizenda kizumba kiyo kibumpugumi kati njagala okubategeeza mu lwatu ntinze nina olutalo naye simpana buwalana nina olutalo nina empalana naye paka lwendiva ku nsoba yalivaako alisoka munno okuvaako mumudeyo ne moyo mwefulambo yakikola gwe yakikola nze bosonyiwa abakusobya emmanyayo yiyo n'entegera yange empulirayo yiyo n'empulira yange sigo go bakuba singa nafa singa banziika dda nga yalya obulira
singa yali anakakana akato yakwana ako akamala empewo akalina bim matako singa nafa singa yali abantu batabasiba nabwe offense nesigala ngegenda maaso tayimirira mali bantu ameka bafude bwe batyo omanya abantu ameka Mozart radio yafa toyina biza yafumena fuluma AK47 yafa bameka abantu bafudde bwe batyo ne baziika abasene basigala nga bayina nze ndi mulamu njogera lubale w'omulamu tasamirirwa mukazi gwe nkukolimira bimere byambizo bungeete obeera nga toyala obeera nga toyina mirembe nga neba webase toli bana mirembe ngolaba muzimu gwange ne bwoli nzita ne bwoli nsiba ne bwoli kola ki oliraba ngo muzimu gwange guli kugana okwebaka tonchikubuulira oligulaba teguli mumula mirembe oligulaba n'abaana bo baligulaba mbirooto mukwekanga mu mbeera yonna Katonda akimanyi gwe njogera naye omuzimu gwange oligulaba ekyo ne Katonda akimanyi nze gwe nsinza mulamu atanziramu nze mugendera essala zange zikola kuba aziddamu gyali mutukola wana ebikolobero ne mwefula mwe muli bantu nnyo